Aha! Aha! You saw what I said? Mata sanyo kusabya Emikolo. Kiriza kuba nnyo tobwatula mukatolo. Mwanyinaze. Webale nnyo, webalire ddala. Webale nnyo senga w'abaana webalire ddala. Okuleeta omusajja ajja myaka gy'omwana wangalo. Abeewanga obuggalo bannange. Kuba ebyo gy'obeera. Senga n'afulumya omulezi ne mwebuuza. Afulumiza jjajja. Mole. Mwana mulezi mole. Dokita, ekikunjagaza lunyirira bizigo onyirira sente. Lengeri ikinyolira itesesola. Mwanyazi, mutaze mbola mukayimba kaako. Omutwale mu ntebe ye, omukwata apensako, omutuze mpola ng'atuuze girasi ku mmeeza. Omuggyeko kali, omuseeko kano, mukubeza chwa akawulo omupangisa ku mugagga. Digida! Neyanzisalibyo baneyazege abasigadde mwenna mutuule oleka Dr. Rich eyakula obubi wereyeze Katonda mwanyinazogeze nokyusa ekikolo nenda abawulu bonna nga bawedde mukonzaawe nga mugabadda Kyala mumbejja ani akakimanya kakubangalo wamma mwanyinazi sooka otuuze omulenzi mu ntebe omukamire ku ttaka olulomboje eyaze nebbanga tamwanjula nga musanga okola ngwafumbira abalangira avuga mumbejja otyo awo dokita woyagala awo awo dokita woyagala awo nebo tusibawo kale mwanyize luga ku ntono oduka ku nsanda mwanyinaze nomusanzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Batata tutuno bamama balina mayumba basenga womukubu banyinaze sisi nengale zivudde wange nga nyingi basista bange abakudda ku mugongo ab'emikwano n'eŋŋanda sisi nengale zivudde mbataka ekyengulu nga zirigaladdu ngamba abatera okuba nti bakuumye mwannyinaze wano ye abawangala naye omulongo nsanyuse nnyo okubalaba erinnya lya Mukama lyebazibwe okubasanyusa obulungi nsazeewo okubeera eyo nga neekwekakweka olwaleero nveeyo nkyabye oze kukikuba mukikubire engalo omwanyinazoleramu amalala ogenda kukyabya ngenda kyabye bakuwaala oyo omwami wange abadde ankubaganya buli kiseera omutima mubadde mubbanga bawubaga oli wamulowoozaako mpulira nfa ate ng'oyo kyenavudde nsalawo neŋŋamba kijja kubeera nga neekwesa ekimala kimala kanyanjule omwami ono oba kiba kibe saabagambye ono tagenda mutwajulira saabagambye kulw'omwana wange nabisubi yono gwe waŋŋambako bammwe kulw'omwana wo nabisubi baneesha omwami ono gwe mulaba nasoma naye ku yunivasite kumwenanganasiira sooka olutuwe olwo kumwenanga nalagirira munne yandaba n'agwa amameeme olwa figa yange n'agamba kino ekitale ekiwala ekyakulaba ekityo obulungi ekiringa ekinyankole kirabika kinsaana nagenda okulaba nga nkuba eriiso ono omwami ankuba eriiso kiki kyanjagaza mulina olowooza ki nagenda okulaba omutima ngutandika okunkubagana nagenda okulaba nga ntandika okunsaba akanamba k'essimu ko nze sirina ssimu nagenda okulaba nga nzigirayo ka $1 $100 naginkwasa neŋŋamba genda ogule essimu iPhone konze wangi mulabye essimu saabagambye mulabye essimu kuba kati awo we twatandikira
n'atandika okuba nga nsuulasulayo obugambo ambimpinga neŋŋamba kansalewo agamba ate ampitiriddeko bwe ndaba eriiso nti aneera empulira nga nfa wangi tuulako waali bakulemu ddagula muzibbiri mbeeko gye nkutuma mekapu akyamunyumira embaga enyuma myaka dogera tuwubireko. Oh my god, kino kitalo OMB bannange bataata wetuli ekikulu ati abasajja bangi weewaawo muyinza okulowooza oba bano bonna bange naye omusajja gwentaddako akamuli omusajja omweru oyo afaanana abatooyo yabadde abonyabonya Wanyuka omulungi n'omutumira ebiseera mwanyinaze okubeera akayimba weerekereza osigire omulenzi odde namayumba osokompereza ttiimu zezo 3 oluvannyuma tonderera emmali omugagga ng'ejjudde abadde ayagula mubumulye mwanyinaze kusibule mu kayimba kaako mwanyinaze weerekereze Don't forget. Kati nno dokitaali mweyaze twagala mu mwana omu kandeeta abaana bano emirundi 3 gyokka babatuliseeko tugende ku kiddako Hamza wulira akayimba kaako kali byuma wulira Sebo taata zono nga bwe nakugambye nti tuli bazzukulu b'embuga era nga tuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo tutuukaganye naffe wano mwazimba omusu etuvumba embuga wamala ebyuma byagala mwaba omukisa wulira ensonga nyingi ezimbetera okwenyumiriza mu byobuwangwa bizibukamu zibukamu bakabaka ba Buganda ewa Ssaabasajja bonna omulenzi osimwagala naye enyimba ze zaagala ogamba gundi ono gundi ono kyabasinga Sebo taata zono olw'okuba nti tuli baana beddira ente nga bwe nakutegeezezza bazzukulu bakatongole mugatte mulema bazzukulu bakatongole mugatte bulema mu kikubira engalo zibatule era nga amannya ye Dokita Richard Mugabi abanga omwana gatudde olwaleero bwenna abalina ebirwadde sukaali nakanyama pulesa siriimu tufunye dokita kera ku makya kubesimu genda bakujjanjaba ebiro bukyaki sirya mmere tebejjako tekola etya simanyiwe kera ku makya kubesimu genda wa dokita akujjanjaba ebiro bukyaki mumukubira engalo ez'amaanyi abekiro kino mugudde mu bintu omusimba ogwa muliro mumugudde mu bintu taata twakiisa embuga omulangira yoyo akuli mu 5 era ne kaliwoomya ebuyi buno omulongo sajja olw'okuba nti mu lujja muno mwajja omuzaana oyo nayazze mukikubira engalo abe wange ate olw'okuba nti ono omuwala yakulira wano olwo gwa munne muzikubire ddala Sebo taata Obwakabaka bwa Buganda tububagirira ddala ffe bazzukulu ba Katongole obwegendereza 2023 ogwo mwaka obwakabaka bwa Buganda mwasawo yokezo ebintu by'obwakabaka beebazizza nnyo omulongo Muyingo Moses Waswa mulinnya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima wagala obwakabaka bwo era n'obuwagizi omwaka guno ogwa 2023 n'ensimbi zowadde eziwa kolansi okuva mu tawuni eri kuwoteri y'omuzungu mpaka ne kyasomega n'akoonamu kaibeere eyo byensomye mwami Mugabi Richard Salongo Tobbi mazima abe wange nkaddamu omwami Mugabi Richard Salongo Tobbi mukyongere engalo awagidde Obuganda ne sente 3 miliyoni musonga bwa weekendi bazzukulu Katongole mugenda embuga ne mukiika okukwataddiza tweyazeege kwako ekyo mukiipeere
basibwe yanza tuwanzege weewaawo taata bali kutwaniriza oliteekateeka ennungi taata twesimye ate ekyaleko nebisiraka taata weewaawo pakiriza nti olobajja leerabisa neyandizali byoma kalinonya ku kompyuta ompa akayimba agaita abaana bange abawala babuuze ku bagenyi bano bubagwako ompeyo n'abawala n'abalenzi oluvannyuma senga adede mali omugagga ngekikubira engalo fe taata kulikawulindiridde aziza